abagoba ba boda boda mu kibuga Kampala beekokodde ebikwekweta ebigenda mu maaso ebikoleddwa ku mulimu gwabwe bagambye tebituuse okubeetamiza ddala omulimu gwa boda baguddukemu. Bagambye nti ekisinga okubaluma be bakama baabwe be baalonda okubakulembera okubeerabirira ddala ne beefuula abatamanyi bigenda mu maaso. Mu kibuga Kampala olwalira aba boda boda basibye ku mugomyo ne poliisi. Ebikwekweto poliisi yakedde Nawanca okubiteeka mu bitundu bya Kampala ebiwerako era pikipiki eziwerako ziboyeddwa nga poliisi bavunaana n'obutaba na bisaanyizo. Mu kiseera kino aba boda boda bajjudde ku poliisi okuli eyewandeege Katwe Old Kampala ne CPS abakwatiddwa mu bikwekweto ebyakoleddwa. Abamu ku baboda boda bakwatiddwa bagamba nti embeera weetuuse basobedde. Wakenesi nkolera ano bene kiwanuka ndi muvuzi wa boda boda tukuba omulanga bannaye naffe tulina abaana butuza ku masomero naffe tulina ebizibu ebitumala bannaye kutuba twaza omusango batusonyiwe boda boda eggwanga lyonna twetaaga litegeere boda boda terina musango guyazza mu Kampala wano boda boda bakuta abantu abayitirivu abantu bonna bali ku mapoliisi bakonkomadiddeawo balina families balabirira abamu balina ebizibu bali mu bulago poliisi nobwekola naye kusaba pameti nobojjayo pameti kyefaayo nti oba pameti yaki yeyagala pameti ya piki n'ey'emmotoka tumanyi batwawuliremu tubitegeera. Ne betukoledde amawulire gano ng'ebikwekweto bikyayinda mu bitundu bya Kampala ebitali bimu era omuwendo gwa boda boda ez'akaboyebwa tegunnamanyika. Oludda oluvuganya gavumenti lutadde akazito ku minisita wa Ssemateeka n'essiga eddamuzi omukulu Norbert Mao ne minisita w'ensonga z'omunda Meja General Kahindo Tafiire balaga ensi abasirikale abo abatta omusajja mukulu Costa Muhonja ow'emyaka 8 egy'obukulu gwe yawambibwa ab'ebyokwerinda okuva e Kasese n'afiira mu mikono gyabwe. Musajja mukulu ono Costa Muhonja yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi oguwedde okuva e Kasese. Kitegeezeddwa nti abali mu mmotoka ekika kya drone bajja bamukunguuza okuva e Kasese yogayoga mu Kampala ng'eyo nno yewali akaduukulu omwogezi wa poliisi Fred Enanga ke yagambye nti gye yaterekebwa navannyuma n'aserera mu kiyigo n'agwa n'afa. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire baatuuza ku ofiisi mu Paalamenti n'awakanya nnyo ebyayogeddwa Fred Enanga ku nfa y'omugenzi Muhonja. Omuntu yakulembera abaamukwata ku Polomaganda amanyiddwa abaamutuma beemanyi njala bawa ga bwereere tewali kubuzaabuza kwonna nakwewuguusa kujja tujja ku nsonga eno obanga omusajja mukulu ono yalina omusango ekireka simanyiyo kooti evunaana misango gya ntalo yamusalira musango gwa kuttibwa n'alyoka attibwa. Buno obutemu obw'olukale yatusuubira minisita w'ensonga z'omunda ne minisita wa Ssemateeka Justice okuvaayo ku nsonga eno n'otutegeeza abantu bameka abaakakwatibwa okutemulwa kwa musajja mukulu ono. Si nsonga za kubalaatanga naye poliisi ezoogerako ng'ezisaako amaaso nga balowooza nti obaffe abannuuku ono omuwagizi waffe ate abadde muyeekera ne bwaba nga adde muwagizi waffe webadde wa FDC oba wa DP si nsonga. Ensonga enkulu Munnayuganda yatemuddwa. Mpuuga era ayagala minisita Norbert Mao ne Kahindo Tafiire balage ensi abasirikale abatta musajja mukulu oyo Costa Muhonja agambibwa nti oluvannyuma lw'okufa yaziikibwa mu nkukutu. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olwo Mpuuga era alabudde ku bikolwa eby'ekiwamba abantu ebyeyongedde mu ggwanga lino so nga gavumenti ensonga z'ekiwamba abantu ezibalaatiramu. Gavumenti sabbiiti ewedde ng'eyita mu Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yategeeza ensi nti tewamba bantu wabula abantu bakwatibwa bukwatibwa ku misango egitali gimu. Oludda oluvuganya gavumenti lulabudde nti ekyakoleddwa gavumenti okuggala ofiisi z'ekibiina kya Mwanga Magatte ekirondoola eddembe ly'obuntwala mu Uganda nawo kakodyo ka gavumenti mweyagala okuyita okwongera okulinnyirira n'okufutyanka eddembe ly'Abannayuganda. Olunaku lw'eggulo kyategeezeddwa nti gavumenti yagaanye okwongezaayo olukusa lw'ekibiina kya Mwanga Magatte wano mu Uganda yategeezezza nti omulamwa gw'ekitongole ekyo okusigala mu Uganda tegukyaliwo. Mpuuga agambye nti yadde ekibiina kino weekiri oba tekiriiwo tewali kijja kubalemesa okwanika ebikolwa byonna ebyekko ebikolebwa gavumenti ku bannansi.
Ebyuma ebirima n'okuddaabiriza enguudo ebiwera ddala 692 gavumenti byewa gavumenti ez'ebitundu kizuuliddwa nti byakwama tebikyakolerako ddala okusinziira kunoonyereza okwassa abalondoozi b'ebitabo bya gavumenti ku nkozesa y'ebyuma ebyo. Gavumenti wakati w'omwaka 2012 ne 2022 yasaasaanya ensimbi obuwumbi 88 okugula ebyuma ebiddaabiriza enguudo nga byakwasibwa gavumenti ez'ebitundu naddala ezo ezitali za koolaasi okugonzaamu ebyentambula eri bannansi abakozesa enguudo. Ebyuma 1845 bye byagulwa mu nteekateeka eyo ne biweebwa disitulikiti ne munisipaali. Wabula Ssaabazizi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga mu kunoonyereza kwe ku mbeera eyo yakizudde nti ebyuma 1151 bye bitundu nga 62 ku 100 bye bikola era bibiri mu mbeera eri yaddeyaddeko, naye ebyuma 694 byakwama tebikyakola. Ku ebyo ebyakwama 694 Ssaabazizi w'ebitabo bya gavumenti yakizudde 645 waliwo omukisa ogw'okubiddaabiriza ne bidda engulu, naye ebyuma 47 byo byafuukira ddala yegeyege. Mu alipoota eyo era kinoganyiza nti n'okuddaabiriza ebyuma bino kubeera kufa bina kwennyini kubanga ebifo gye birina okuddaabirizibwa nabyo biri mu mbeera mbi ddala n'ebyuma ebikozesebwa okuddaabiriza ebyuma ebyo nabyo tebiriiyo. Awadde ekyokulabirako eky'ebifo ebibiri gye baddaabiriza ebyuma ebyo okuli eky'eggulu n'eky'embalala nti biri mu mbeera mbi ddala n'ebyuma ebya sipeeya tebiriiyo. Agambye nti embeera eno yevaako ebyuma eby'enguudo ebitwalibwayo okulwayo nnyo nga biyinza okuwangalayo emyezi egisoba mu 3 nga bikyaddaabirizibwa. Bw'atyo n'akinoganyiza nti embeera eyo gyevaako n'enguudo ezimu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu okubeera mu mbeera embi. Alipoota ennejjedde mu kiseera nga disitulikiti 14 empya ezakagunjibwawo tezifunanga byuma zikyalaajanira gavumenti nazo ezifunire, so nga n'ezo ezaaweebwa ebyuma bino ziraajana nti tezirina mafuta agakuteeka mu byuma ebyo okulima n'okuddaabiriza enguudo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi ekya National Environment Management Authority NEMA kirangiridde ebikwekweto ku abo aboonoona obutonde bw'ensi okwetooloola eggwanga. Ebikwekweto ebyo bijja kutandika ng'ennaku z'omwezi lumu Apuli omwaka guno. Ebikwekweto ebyo birangiriddwa Ssenkulu w'ekitongole kya NEMA Dr. Barireega Akankwasa bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku Media Center leero. Agambye nti abagenda okukwatibwa mu bikwekweto ebyo mulimu abamansa kasasiro, abeesenza mu ntobazi ku mbalama z'ennyanja n'emigga, saako abasumulula kazambi naddala mu biseera eby'enkuba ne bamuleka okukulukutira mu bantu. Agambye nti abanaakwatibwa bagenda kuvunaanibwa mu tteeka lya NEMA eryayisibwa Paalamenti mu 2019 era abamu ku abo abanaakwatibwa bagenda kusibwa ate abalala babatanze. Oba n'okozesa motoka yo n'okasuka kasasiro ebweru, so tugenda kukwatagana ne poliisi nga bwe bakuyimiriza kye bagenda okukebera tebajja kukebera mipiira oba injini byokka, bagenda kukebera n'akagundi kadasibini kakasasiro oba mwekali, akasero kakasasiro oba mwekali. Bwe kaba tekaliimu poliisi ejja kuwa lisiiti yaako. Oba we bakulaba ng'okasuka kasasiro ng'ova mu motoka yo, enamba yo tujja gikwata oba tukozese kamera za poliisi, then poliisi ekunoonye bakuwe fayini yo. Fayini ya kasasiro yabadde $6,000,000. That's a maximum penalty. Dr. Akankwasa era agambye nti n'abo bonna abawooganya ebizindaalo ne bidisiko bagenda kukwatibwa. Etteeka erikwata ku by'amaloboozi lifuga eggwanga lyonna. Etteeka eryo liteekawo measurements oba ebibaro by'okkirizibwa okukolera mu kerere, bw'oba oli mu kibuga, bw'oba oli mu factory, bw'oba oli mu muzikiti, bw'oba oli mu kereziya, bw'oba oli mu ssinzizo lyonna, bw'oba oli mu residential house. Etteeka lirambika okuwoga n'okukkirizibwa mu buli ngeri gy'oba olimu. So okuwoga n'okukkirizibwa mu tawuni si kwe kumu okukkirizibwa mu byalo. So buli kintu kirina levels ezikkirizibwa okuwogana kwazo. Ab'emizikiti bannaffe n'ekyo ge mawulire ag'essaawa zino twagala nnyo ku CBS FM radio bujjajja tujja kuddingana ssaawa emu ya kawungeezi n'essaawa 3 ez'ekiro. Program Savannah 256 ekyagenda mu maaso nga bugolo.